Babano mbalese. Abalongo mbafunye. Babano batuuse. Mbakuleetedde obalabe. Bano boolaba mbifaananyi. Be balongo ba Maama Sylvia Nagginda Nabagereka. Omu ye Jade Catherine Nakato. Omulala ye Jasmine Rebecca Babirye. Be bano bato ba Catherine Sangalya Mbogo. Be balongo be bano mubadde mubeebuuza. Abalongo Maama Nabagereka batugamba baliwa. Abalongo Maama Nagginda bayogerako be baliwa. Babano mbafunye ne ngamba kambabawe nammwe mubamanye. Obwedda abuusabuusa, obwedda alinamu okuwakana, obwedda alinamu okugamba nti bandibanga bya bulimba, ng'obwedda agamba nti bya bufuusa, ng'obwedda agamba nti yo diversion, ng'obwedda atema emboozi yo nga bw'ogyagala. Kati njagadde nkulage nti nno obwedda olowooza bifu. Abambejja ddala kituufu baabano gye bali. N'ekifaananyi nga bw'okiraba beebo bennyini, abambejja ba Buganda. Beebo abaazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2010 nga baazaalibwa wano mu kibuga Kampala. Maama Sylvia Nagginda ye yabazaala era nga Ssaabasajja Kabaka Beene Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Be baana abadda ku Ssangalambogo Katrina. Olwaleero amawulire gakedde kusaasaanira mitimbagano na mikutu nga Maama Nabagereka ayogera nti Obuganda bulinayo abalongo abadde tebamanyikiddwa, naye olwaleero nga basazeewo babawe mu bategeere. Obwedda mwebuuza abalongo be baliwa. Obwedda mwebuuza balongo bafaanana batya. Kaakati nno nange ne ŋŋamba kamba balaga balongo bano mu bategeere. Be bano abalongo boolaba mu kifaananyi. Abali awo ababiri be balongo baffe ab'Obwakabaka bwa Buganda. Omu ye Jade Catherine Nakato, omulala ye Jasmine Rebecca Babirye. Kati toddamu okuwankawanka, toddamu okwebuuza nti ate abalongo baliwa, oba bino bya bulimba, oba bino bya bufuusa, oba bino bya buyaaye, oba bino diversion. Nedda ssebo mukulu si diversion. Ebintu bino bya ddala, ebintu bya laali. Obuganda bulina abalongo. Obuganda tweyagale, Obuganda twesiimye, Obuganda Mukama yatuwa, Mukama yatuweesa ebiri, Mukama yatugonnomolako ekitiibwa ekinene. Obuganda tutudde wagumu, Obuganda tweyagalira ddala, Obuganda ebyaffe biri talatiibu. Obuganda buli omu asanyukeko, Obuganda buli omu yeeyagaleko. Okimanye nti Omukama Mutonzi yatuwa abalongo baffe ng'Obwakabaka, era weebali balamu bulungi, tewali alina ttabbu, era nga bo bakula bulungi, Mukama w'amaanyi. Era be balongo baffe okuzzaawo ekitiibwa ky'Obwakabaka. Kati abadde awaka nabaddemu akakunkuna gumaddamu essuubi n'amaanyi nti Obuganda kati bugumu, nti Obuganda kati bw'amaanyi, nti Obuganda kati bwa bbeyi, nti Obuganda kati bwa kitiibwa, nti Obuganda kati bweyagaza, nti Obuganda butudde wagumu, nti Obuganda teryasobola buzza mabega kubanga bunywedde Namulondo nywevu pereketya pereketya pereketya. Bannange tweyozeeyoze ffe ng'Abaganda olw'okubanga Mukama yatuwa n'atugonnomolako ekitiibwa kino eky'okubanga twafuna abambejja bano ebitiibwa bino byonna Buganda. Kati Mukama buli omu amawulire kwe gatunudde olw'omuwendo gwe tulina ffe ng'Abaganda. Kati be kiruma kibanugune kibakoone bagende beetugire ku munyaanya, naye ng'abalongo bo weebali. Minnange nze nsazeewo mbaleete mubalabe. Beeba abalongo baffe aba Buganda abaazaalibwa Maama Nabagereka. Omu ye Jade Catherine Nakato, omulala ye Jasmine Rebecca Babirye. Nsuubire tewakyali alimu kakunkuna, nsuubire tewakyali alimu kagamba nti batulimba. Kati nsuubire amawulire ogafunye butereevu bulungi. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka.